naye nga mbooza kyo ekisinga okunyumira ennyo mu bino ebintu. Mwogedde ebigambo bingi. Soko nsindikira vidiyo negende kubale mwana alaga nti avuma His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bino ebiseera okuva lwewata Ssegirinya we bamubika nti afudde. Baboyi mweshe maponiyo. Muli basero temutegeera simanyi. Temwagala kumanya bigenda mu maaso wabula mwagala nnyo diversion ozipikamu omuliro. Omusajja essaawa eno ali mu kusaba obuwumbi n'obuwumbi bw'ensimbi mbw'ayagala kyusa mmotoka mpya bw'amala ozifuna n'abayimiriza mu kkubo okumala essaawa wazindaba ng'ava nte bajja Kampala. Ne mmwe tulibuukako ddi. Entegeera yaffe ya Mungu basimanyi lwaki nze nga siriimu sisobola kubeera awo nga ndowooza nga mmwe. Muli omusanga ng'asimbye ennakakongo ku muntu amulwanirira, ku muntu ategeera ensonga. Mwana kyovula omusajja Tupac yakugamba yali Tupac yali Malcolm X. Bobulwa ali mu kusaba miliyoni na miliyoni z'otamanyi muwendo bungi bwazo era zigenda kukosezaawa. Sente bazisaba okuva 2020 kyoga parliament ze yayisa twandyebuuza zaalagawa. Mmwe ebirenze byesuulirayo gwanagamba nga tebyagala kumanya kiki kiddako. Muli basiru squared. 2013 basaba sente nezifuluma mbomu 2024 kati saawa eno 2025 basabye omutwalo obukadde zinnemye n'okuddamu okubala. Oba ekiwandiiko nkitaddewa simu yange endala sitegedde gye ngitadde. Naye tubeeremu tuleme kubuzaabuzibwa. Kino ekintu by the way singa ffenna tuli bwe tuti. Musajja yagamba bw'oba olwanira omuddugavu lwana ng'olwanyisa omukono ogwo guno gwokubiri gukutaasa kuwona ogw'olwanirira. Mwana mbalaba nga mufiira ku musajja ne ŋŋamba naye oba bano balitegeerako ddi oba bano bo balibuuka ddi okufaanana nze. Kuba kikkirize kigaane ono omusajja yasinga okukulwanirira billa. Gwe ne bw'oba owulira ng'oyagala nnyo muvuma. Kyova olaba Ssegirinya yatuuka n'agamba oba paka ku mulambo yali amanyi abantu be bajja kwogera bingi nnyo tetuvuga kintu kye tutategeera. Bw'abanga mama wa Ssegirinya yakeera ku makya ng'okuteekawo embeera okuta omwana we baamala muwa ssente. Tegeera omuntu gw'odiiringa naye mutegeere nnyo. Oli tannaba nabulirayo mu ttaka ono n'ajja n'akugamba omwana wange yafudde ne munyambe ate ono gwe muba mumpeera kaadi. Ekyo ne kiyita enkeera yalwo tetuyina na kyakulya. Imagine naye nga baabaze sente ne bazimuwa kyokka bwe bazikuwadde miliyoni 2 ne bamala ne bazikuggyako. Nze nkozesa ngalabi yange mwana ne bampita omuyaaye. Nenze temuyina kye mujja kuŋŋamba, temuyina kye mujja kunnyumiza kuba mmanyi eggwanga mwendi. Twandibadde tubuuza M23 ekola ki mu ggwanga Uganda. Twandibadde twebuuza bingi bye tulina osimbako essira okusinga okubeera ku Kyagulanyi ng'ovvoola mbizzi mmwe. Kwagala toyagala ono yakulwanirira ate yagenda okujja mu ddobe mwoli ojja siima bukedde ojja siima ng'ensi eteredde. Kitwale nti omusezi akututte kiro osiimye ku makya nga bukedde. Ngenze ngena nensanga vidiyo ng'omulenzi alaga agira. Era mwe mulina emino ebirenze byagamba mbu simanyi era abakongo babi nnyo abagamba mu President Museveni mubi. Mwe bisajja mmwe nyongero bagamba bye muŋŋamba siribiwulira siribitegeera ate siribimanya kuba mmanyi muli baddofe wano. Buli bw'oyogera ekigambo ekifaananako bwe kityo gwe baba baakutemedde nenze kati nze amanye ayira alowooza ennyo.
mba nabikolako dda save. Nzasobola okweteekamu sente ne nnyingira Congo. Nzasobola okweteekamu sente ne ngamba kangendeko e Sudan. Nga ngenze ku just kunoonyereza. Sigenze kukola. Kati godda mbo oyogera bigambo bya kisiru. Toyina kyongamba man. Wabula tubeerezeemu tutegeere ki kye tulina okukola. Mwana eno generation ndalamu kuba twandibadde tugamba nti ffenna tetubitegeera twagala ekintu eki. Maanyi gaffe. N'amaanyi baagakuggyako osigala otembeeta baagakuggyako. Bombo clat. Kanve na wano mwana. Nenga mugibavugire batuuke.